Okay, what's up my beautiful people? Nyongera kupandikiza kumwena with the Brita updates. This is your girl, the brown sugar. The world is next big thing. Call me Brita updates, Miss updates. Mbawa wano kubanga mibawa nenga lunaku lwayo season updates. This is enough fashion. Today, mbaletedde omwami. He is a young gentleman. CEO, Mr. Welowe. Kale kwegambe byakabi binene wekitwa ku fashion. He's the man with a big brand, Mr. Welowe. Hi. Hey, you beautiful people, this is Welowe, the man about style, the man with the label, the man with the biggest brand in Uganda. Capes, our nyamba they went, doing bucket hats, doing head socks, doing half caps, doing t-shirts, doing jumpers, doing crop tops, doing sweater pants, doing stockings. Why Welowe? Omanyi mu bulamu bw'ensi muno waliwo ebintu bye twasangawo okubisangawo ne tubyongera bitambuza butambuzi, so kati baba mbuuza what is Welowe, nange mba ngenda mbuuza wali mubuuze what is Nike, what is Bottega, What is Gucci? So definitely mufuutifuuti what's the brand ye Uganda? Ugandan brand ate nga egenda kuba worldwide. Yeah. So definitely lyasooka otunyonyolemu ku how do you make things? Ebintu bino mbikola nomanyi nti obanga olina bukirizibwa obanga oli mu mateeka amalungi okukola ekintu nawe oteekamu effort nyingi okola ekintu ekyo. So kati nze mukuba okukola ebintu bino ndi well registered ate nga nkimanyi nina okukola ebintu bino bulungi. Mbikola. So ekitegeeza omuntu okola brand y'olugoye nga wetulaba Gucci, like you have to get authorization. Kyamanyi abantu baba n'ebiruubirirwa buli manyi n'ekiruubirirwa kye waliwo ayinza okukola bantu bangi balina brand naye mu kubanga balina brand tebalina biruubirirwa bye nnina. Kati nze ekiruubirirwa kyange kulaba nti Uganda erina label ey'engoye competinga mu nsi yonna, zikola brand egenda kubeera waka wokka oba kugifunamu mwaka gumu oba ebiri oba esatu, wabula nze ekiruubirirwa kyange label kubanga abaana bange bagisangawo ne balyako. So what inspired you? Because buli designer aliyo, buli muntu yenna bali mu creative sector babeera n'ekiba inspiring. Kati nga ogambye what inspired me nti nze creativity wise kyekisinga mu fashion. Kati nze nali awo nendowooza ngamba abantu bali creative kuba mu art every mistake you do it is creativity. Yeah. So kati nze nateeka creativity ey'enjawulo kubanga ndi bwanjawulo, kati byonna byenzannya byanjawulo. Nze nga wa brand eyatenga label ninga sure nti material gyendeeta emalayo kuba salaako kugenda kutunzifuna mani obudde buno era Welowe sigibanja obudde buno mpe sente nyingi nedda nina nkyakola research engoye nyingi nzifuna neŋŋamba sijja kuteekako label yange because label gisuubira kubeerawo bbanga lyonna. Label tekyava mu ggwanga oba mu nsi yonna, ekyo kyo nakimaliriza. Era yo brand y'amaanyi kubanga okumanya brand y'amaanyi associatinga n'aba big brands. We have seen celebrities abazambadde kwegambako yo brand yazze kulema brand yo nzo basuubira emyaka gyonna balina giwandiikako mu Uganda erina okubeerawo abaana n'abazzukulu balina okulya. Do you specify into no material? Yes, simukola mbantu ki bo specifically botunulya n'ogamba nti material ankolera. So njagala oyogere ku nsonga z'amaterial. Kati bawo material gy'oyambala n'olya nga nawe oyambala. Kati material gyenkuwa mu t-shirt, so ate kisinzira n'ebbeeyi. Kati bawo material gy'ogenda osanga ya layisi layisi agulwa buwanana. Kituufu ekyo. So era omuntu yenna ayagala ekirungi alina kugulamu bbeeyi. Era wawo n'engoye ez'okulaga. Kati Welowe tekikola ekyo. Tekikola.
tuddeyo ko wali katono nnyo nga tutekeni okukola engoye zi. Engoye zino tezinnaweza myezi 4. Tezinnaweza myezi 4. Nali nagana okufulumya product yonna eyawero nga sinnabafuna documents zange. Documents zaakakomawo myaka myezi 4. So kati abantu batandise okubeera abeewuunya. Before that wali okola mirimu ki? Nali muzanyi wa mupiira. I've seen some of your TikTok accounts. So how do you see this TikTok era these days? TikTok era. Lwaki kigambo ekyo bakitegeera mubi. Kuba walingambe baayise digital, obudde bwa digital. Maze kati ndawa koyi bumalayo bumaze. Kubanga singa digital twali mu digital ndowooza werowe teyalize mu bantu kuba mu nsi yonna. Wenga gwogo omukutu gwa TikTok ogusanze otya? Nze nganze ngenda kwogera nganze era nga bubiriza nganze. Nze TikTok sigiinako era ndowooza wawe naddakawo ne ŋŋamba singa nga namanya netandikira ku TikTok singa nze mugagga nze omu ku bagagga abasinga mu ggwanga. Nolw'okuba nti nagizuula leeti ate nengeri gye nagijjako nti najjanga kunyumira ku scrollinga kulaba abatambi wali nga TikTokinga. Sibitegeera pozi we nagenda ekkata nenfuna time nga nyingi after duty obeera okwesimu n'oginyiga then nenkola vidiyo ate yafuuka ekirala. Ekata wagenda ku kyero soka otenyereze ku bulamu bw'ekyero ekyo kirala naye ate kirungi kuba kikugula obwongo. Zogenda ku kyero ojikira ku kyeyo tejagenda ku kyeyo ng'ali bulungi takikulimba. Bwe yagenda ku kyeyo kyova abakiyita kyeyo. Ezimu pushinga ogamba nti owange kawaganyika neyongereyo ategedde. So kati nagenda ekkata eyo nali ngenze for World Cup netuukayo nekola ebintu byange. Time netuuka nga nina okukomawo naye nakomawo ng'akasente nkalinamu akatonotono n'omanye eri nagendayo nga nkyali baby after senior 6 kubanga obuba bukyali bunafu oba tebulowooza bulungi yala bweyagala kola ki wakomawanyolwa kasente akatali wenabeeri kubadde ebbanga linakoleyo lyali ttono mwaka guno nalina okukomawo naate nga byenalikola mu swaa biddamu oba okimanyi naawe wekazitogira mu flight awo naye neŋŋamba nina TikTok nina account ate nga nateekayo vidiyo ya trendinga nnyo yatambula nnyo. Lwaki siteekamu embeera y'amagezi anti Kampala ogimanyi katofuna eŋŋamba gende ekolewerowe negitandika era werewe abantu bangi bamanyi empale ennene olina kuba empale ennene. Okimanyi before that nze we nawulira erinnya Werowe manyi namukwano gwange Kimu akosa nnyo akagamba ku lwenyambala bane watuyamu Werowe kati nalinga simanyi nti actually waliyo ne brand. Kati kyekyo kyendimu obudde buno brand yatambula dda eri abantu batono nnyo bagimanyi sijagala tebagimanyi naye tebamanyi nti obudde buno ekola era olya buli akyemmanyi buli agiwulira kyekola tasobaleka lugoye atisi antwalako enkofiira oba edisooko oba nagamba mpasweta panti kubanga bannange I'm looking good kale kwegamba oyagala obugoye obumalayo t-shirt sweater pants enkofiira jumpers oyagala kugiftinga mwagalwawo Werowe the best choice ng'ogendayo osobola okuba ng'oplacinga order yo ne babeera nga babikutuusaako bakola do to do delivery bwe kasita obeera ng'okola order balina botics. So twogere ku market engoye zino zimarketinze otya? Right. Marketing kintu ekyo ndowooza era muto wange yo simanyi nakumanya kyendimuwa ye anyiganya amapeesa ku simu ate alina emikwano alina ab'ekitende alina aba St. Juliana alina ab'ebuddo alina abazaana mixed kwegamba
omwana oyo simanyi nakumanya ambasada akubeererawo ambeerera buli wanyiga epeesa buli posti byakola maliriza nfuneyo abaguzi so kati marketing oyo omuto wange bamita Kawumaddaani mpozi nekinya Jacob omutuuza nkwatamu nnyo omukyala Jenny Triple M balunywa bankwatiramu ddala tikyampamire kati omuntu walaba tikyampamire ng'akubye aba alina okunnoonyaako mpozi waliwo ne mukulu wange mwena official naye mukabwe kyayambala bakinsaba okoze otya okubanga owaccessinga ba celebrities abo kubanga abantu abo tamala gatukutako ojja otya okubanga oassociatinga ne ba DJ Jacob omutuuze because recently nalabako post ye nga postinze abantu abo si bange ate tebaligiza naye kyensinga okumanya mu nsi muno zikiriza ne mu Katonda byonna bye tulina kyetukola kubeera ekyo kyetuli wabula ye Katonda yakkiriza nagamba nti wero wetukako ono wero weeyita wano yita wano Katonda yanyanguliza mu bizibu wenga gwe omuntu abeera kubanga oyambazaako ba celebrities balamusha buzibu ki bwofunye mukolagana nabo because tulabyeko nabamu nga baba banja engoye nga gye bazijja munnange bazijjayo naye nga they didn't pay that money celebrity abo yaddala nze ba celebrity be nakakolako sibalina mu buzibu mba nnimbi naye kyemmanyi mu nsi teri atuukiridde wazira nti omuntu nabanga si seremu asobola okukuluma naye ekintu ekyo ndowooza kijja okwesiga ennyo omuntu ekyensusso si kirungi kwesiga nnyo omuntu newemalirayo ayagala engoye zino njagala osooka otukuze ku social media pages akufuna atya akucontactinga atya ye kwegamba omuntu bwaba ayagala okusobola mu bungi kakati ng'olina ali engo oyagala okumpagirako mu bungi noba nga oyagala kumpagirako mu butono sisosola mwena mumpa mane asobola okujja ku TikTok yange Mr. Werowe ojja inbox ojja kuddamu bulungi Facebook page yange Mr. Werowe era ojja inbox olese business tuba tujja kukwatagana bulungi no direct calls not calls isobola okwogera after nga tumaze okukola because some platforms wawo osindikira omuntu nabaawo okusindikira ate nsobola okubanga olugoye ndwagala zeyanzeeyo nolwagala mangu osobola okuba direct call. So where do you see yourself? Boy gye neeraba wala nnyo kubanga neeraba ku mmeeza ez'enjawulo ez'amaanyi baezawe mbaddeko ku mmeeza ez'enjawulo n'abantu ab'amaanyi buli muntu beyaligambye nti singa nfuna ono nyinza obutaddamu kukola kati nga David Beckham ogende ku luseke sigenda ku luseke naye era lubaluze nyinza obutaba nga silusise ne lunneetuusaako kati ndulufuna olwo ndulusiivinga so kati maaso eyo lwakyusa Uganda fashion kyusa Uganda ekyo nze nzekka kiina ndyomu nzekka the first born tebanzizaako. Of course, Mr. Werowe. Tewali ayinza kuwakana kubanga wowulira erinnya Werowe, just know it is a trusted brand and of course they do executive things. Wegamba nammwe abawala abali classy kati nga bwondaba waneeno wenyumye oyambala wenda ng'oli comfortable ng'oli smart naye ogenza olaba n'ogamba naye ng'owulira otya nga oyambadde Werowe kubanga waliwo abantu bansanga olumu ne banga ne Werowe okyasobola okubeera mu kifo bwekiti ne bwekiti nemubuuza ki ekiŋŋaana okubeerawo anti abantu abamu webabeera omanyi kakubula omuntu olwalenya step ahead okitegeera wabanga omuntu asobola okubeerawo naga kanoonye ku Mr. Werowe that means you have something to offer okitegeera olina kyogamba eggwanga so definitely abantu abasinga balenya step ahead baba tebagala nnyo ku associating downtown
Nata abantu ba downtown nabo ate batukolera ebintu bingi munna. Yeah. Kakati munnanga omuntu ayagala okubanga if I want to live, what should I do? Kyensinga okuutira abantu ng'abo buloota. Sometimes people dream and they stay in that dream. They don't take action. Omanyi lwaki ekinyonyi kikeera ne kiva mu kisunku kyakyo? Kati kwe kuloota kwe singa oloota n'otava mu buliri tosobola funa. Asobola ozuuka anti omanyi abantu bangi ebitugaana okutandika. Sobola olowooza nti okutandika brand yange is quite expensive. Nakkiriza oba nafumiitiriza nenzikiriza nti omuntu singa omusanga nagamba natandika bizinesi yange n'emitwalo 2 oba nagagawala nga natunda paani okkirizanga kuba nze werowe nina obujulizi obwo. Naye Justin ekintu kya paani ekyo kindegeeje kikola paani omuzoleya simuzoleya naye ndabanga anga abalimba tosobola kikkiriza nti kati ekituleetera ekyo ffe nga Abannayuganda singa oba tofumiitiriza kizibu kinene nnyo tukirina nti we don't value money. Value yaffe weetandikira nti omuntu waba n'emitwalo 10 alowooza alina ssente naye erabira nti okufuna 10 otandika n'5 10 ate kati kizibu kankubulire bw'otunulira ku today's economy okitegeera mbeera n'omutwalo mani nga sirina kyokola tokuwa value. Kati tusibe mbwamu any money singa ebanga eriko Bank of Uganda oba tosobola kuvaluinga kagamba ako Bank of Uganda tosobola kufuna. If the money you have is small, that's money. Kati ekyamazima kiba kyogera kuba na vibe kuba Uganda nsi ya vibe. Jemu abantu bali serious. People are looking for money nga bali bya ddala. Uganda ya vibe, Uganda yensi esinga okunyuma mu nsi zonna. Anyways, so kati twagala twogere kati ku nsonga yaki muvubuka oyinza muwa amagezi ki kubanga these days abantu tebaagala kukola ate nekirala omuntu ayinza okutagala kutandika because enasooka nkuze ku nsonga gy'ogambye obutayagala kukola kikyamu era oba tokola n'okulya togera kukola ki kati oba oyagala okulya kola n'ekirala tonyooma mirimu dugala ku emisana ekiro bayakusanga nga gwasinga okubamba ekyo Uganda kyenjimanyiko kumakyanzi lugalo lweggulo ogenda kumpitako nga nkubamba nga mponya bulungi bitya kati n'ekirala kwesiga Katonda nakwepositioning njogerako nnyo buli wendaga. Mulimu abantu bobeeramu nga bo bakulya mani nobeera nabali nga bakuyigiriza kunoonya mani nobeera ne gurupu nga yo yakusevinga yo ekuyigiriza kusevinga nobeera ne gurupu nga yo ekuyigiriza kutandika na kitono. Kati kusokotuwe okikoze otya okubeera owakabi? Siri wakabi naye brand yakabi okitegeera okikoze otya? Kwekkiririzaamu nakuba muvumu nakumanya nti ensi tutambulira mu dayisi tulinga abazanya ludo oyo nyinza okukuba ekkene right now nyinza obba nga werewo ndi mu kkene naye anytime nyenya 6 segera kati obudde bwonna werewo egenda kukuba 6. Tusobola okwebaza eri Lipazo omusajja oyo right now yaliko Lipazo tukkiriza nti ffenna waliko naye oliko eyo mu music bro naye mu byokwambala werowe yeriko. So kati omuntu nga Lipazo aba yakkiriza n'akolera ekintu n'annangira werowe lwakiyinza abantu ffenna nga 18 August etulumba enkudi Ebrands ebintu byange abiraba ate mwebaza lwa nsonga nti alayikinga ebintu byange yali badde abiyitako naye Ebrands nkwebaza Oscar Kampala nkwebaza abantu abo ndowooza be balinga abayina bwembanga soogedde bubi be balinga abayina kyenduubirirwa tebakiyina naye be balinga
Sheged. Awo batozoleyeza. Sizoleyeza era kiva mbebaziza with respect. Sizoleyeza mbebaza. Nebaza omwami Mami Kalungi owa Swift Cargo. Manager Kalungi ne yanza byonna bye wateeka mu werowe. Sebo olugendo lutambula. Caroline Maka, omukyala Jenny, omukyala Peace Diane, abaami Bobby Rush, DJ Jacob Mutuze, Tichampamire, Balunya Promotions, Coco Promotions, Triple M Team,